abasinga bavudde ne bamukumusanya ne bagamba nti yabadde tali meant oba si ye muntu ali meant okusamoninga those people. And I agree. You What's know your why? take on that? By then I did Simwanga Budde. But I went back and did some research. Nindabanga mu biseera bye bwe yayimbiranga yali idolizinga yali yayita Ugandan Shakira, right? So nga idolizing ani Shakira Colombia sinze enyambala ye eneeyisa ye obuzina bwe naye ndowooza obusungu wabujja nze mu ntegera yange ndowooza we yabikolera mwali temunabya acceptinga bulungi okitegeera so ndowooza n'atakifunamu. Omukyala Shakira bwate bwasobodde okuddamu Fiina Mugerwa masannyalaze okukyanga saga zino zitandika eza Lil Pazzo wamu ne Gravity omutujju n'abakyalo amanyikiddwa nga Shakira oyo kennyini ayogera waliwo Rita Dancer ng'oyo dansa mumanyi nnyo mu nnyimba za Bafana n'okubeera ku stage wamu ne omukyala amanyikiddwa nga Shiba Kalungi ne kubeerako ne Gloria Bugi abo nabo babasokoddeyo mu bakyala okubeera nga be bamu abatambuza ensonga z'obuseegu. Lil Pazzo nga babavunaana nnyimba za buseegu ne Gravity omutujju bano babavunaana kwambala mu ngeri ey'obuseegu naddala mu bifo eby'olukale nga ku stage ne mu performance oba concert stage ezibeera nga baperforminga. Shakira avuddeyo okubeera nga awanda omuliro eri omukyala Fiina Mugerwa oba Fiina Masannyalaze ng'ono ye yabasamoninga bajje mbu ababuulirire oba abawone fayini oba penalties zibalina okubeera nga ba-undertakinga bo okusobola okubeera mu nsonga oba mu music industry. Naye nga banene babataddeko ekkomo ly'okuyimba Lil Pazzo ne Gravity omutujju babataddeko ekkomo kuyimba nti mu Christmas eno bayinza obutalinnya ku stage ekyo kyasinza okubeera nga kikayanya Lil Pazzo. Naye katulabe byonna nga gye bigenda okuggwa. Neno interview kangikuwa okuva wetandikira paka weggwera naye nkyali ku nsonga ya mwana munnaffe ow'emyaka 12 Babirye Sumaya bambi mwebale nnyo mwebale nnyo ddala abatodde kye basobodde okubeera nga batoola okusindika okulanga omwana ono ajjanjabwa. Twetaaga million 2.5. On top of that mu zino ennaku enkulu ze tugendamu twasazeewo at least tumufunireyo ettu lye tuba tumutuusaako naye asobola okubeera nga yeeyagala ng'abaana abalagwe gy'oneeyagalira ne famire yo bambi lowoozaako ne ku muntu atasobola kubeera nga yeetuusaako kintu kyonna mwezi ennaku enkulu. Bambi alina kyasobola kyonna osobola okisindikako enamba naye tusobola okubeera nga tumukubako ettu n'omuntu ne wavaayo omu yekka n'agamba nze SMX nsobola ssente bweziri zino zonna kwata ogenda mu shopping kino obimutwale tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga tubimutuusaako. Then on top of that tukyasona ne million 2.5 ez'omukolako sajjale kubanga obulumi bwalimu gaya mazima bungi. Walino ku SMX Media kekanatamika Shakira enyambala ye eneeyisa ye obuzina bwe naye ndowooza obusungu wabujja nze mu ntegera yange ndowooza we yabikolera mwali temunabya acceptinga bulungi okitegeera so ndowooza n'atakifunamu kati alaba abaana leero because most people are inspired by Western artists, right? Abaana leero babikola ne bibaleetera ssente ne bibongerako ne balabira family zaabwe ne baba living a good life because of their art, because it's art at the end of the day. Bachifunamu as opposed to harm time ye tiachifunanga. So in other words, people are living her dream today. Ati kimunyiza yinda. Mu Luganda bachita. What is enugu mu Luganda? Jealous. Enugu mu Luganda is jealous. I mean, yes. Ngo wulire bwale badekawo nga onagama